Beach Farmer. Chenda mukaga katonyeze 3 Kampala. Chenda mukatonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera John Mark Segawa. Akakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni ubunga tukuza. Mu mawulire ag'enkyaliro omukulembeze w'eggwanga Munnamagye yaganyuka Dr. R001 Rwembo gw'enjuro Gishajjeno Yoweri Kaguta Museveni saava akiikitibwa habulwa ajja kongogolanya lwino aliko abasirikale mu ggwanga lya UPDF abakuuma omukulembeze w'eggwanga aba Special Forces Command abawerera ddala 229 bafulumiza oluvannyuma lw'okumalirizibwa okutendekebwa mu ngeri y'enjawulo mu ttendekero erya Sarah Kasenyi Training School. President Yoweri Museveni yeebazizza nnyo era asiimye nnyo eggwanga lya UPDF ne tabiri kuma mukulembeze ya Special Forces Command olw'okwongera ku mutindo ogw'obutendeke era bw'atyo n'asaba abakulembeze mu Jerino okozesa obulungi abatendekeddwa kubanga bano bakugu omuli bayinginiya baddokita n'abalala okwongera ku mutindo gw'eggwanga lya UPDF. Eyo nga tuvuddeyo omusirikale Constable Ivan Wabwire yakuba omuyindi amasasi sabiti ewedde ku Lwaja Chambers n'amutta ajiddwa mu bitundu by'e Busia n'aleetebwa wano mu Kampala ku CPS wennyini weyaddiriza omusango. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango agambye nti musajja mukulu ono yakwatiddwa mu bitundu by'e Busia ng'agezaako okusalawo okugenda mu ggwanga erya Kenya era aleeteddwa ku CPS wasuze olunaku olwaleero ng'agenda kutandika okwongera okunoonyerezebwako agulweko emisango gy'obutemu. Yes Entebbe wa Sebagala zone mu division ye Kawempe ku njego z'ekibuga Kampala omulongo Edward Kiza agamba nti gavumenti erina eddimu ddene nnyo lyeri okukola okulaba nga abaana abafuna embuto mu biseera ebya COVID-19 bazaala baddemu okutangaza ebiseera byabwe eby'omu maaso. Ono yabadde ku mukolo ekitongole kya High Sound for Children kwe kyakwasiriza abaana bano ettu wakati mu kujaguza olunaku olw'abamamu olwabadde olunaku olw'eggulo n'ategeeza nti gavumenti n'abakwatibwako ensonga basaanye okwenyigira mu nteekateeka ezigenda okuyambako abaana bano okweyimirizaawo nga bebalabirira n'abaana baabwe. Eyo nga tuvuddeyo Nasisi w'omuntu yeeyiye ku kisawo ky'essomero lya Kabuyu Church of Uganda Primary School mu Town Council y'Ekinoni mu district y'e Lwengo okusamba omupiira ogw'omukwano ne Beat FM ekintabuli ky'omuzika ekisinga. Namungi w'omuntu yakulumulukuse okuva ku byalo eby'enjawulo era abantu bano babadde bakyaludde okulabwako ku kisaawe kino nga ssentebe ow'ekyalo kino omulongo Kato Haruna ategeeza nti obuzibu bwe basinze okufuna y'enkola eya Parish Development Model yaleetebwa gavumenti okuyambako okusitula abantu kyokka nti abakulu ku district y'e Lwengo balina engeri gye batadde obukwapulizo obuyitirivu okugiremesa. Kato Haruna Salongo ssentebe Kabuyu Sula Zone yeebaza abakozi ba Beat FM olw'okujja okutukyalya ku kitundu kyaffe era n'okutumanyisa nti naffe mu kitundu mwetuli tulina ekizibu kya PDM yajja okuweereza abantu gavumenti eweereza abantu naye ku district enkola eyo bagiremesezza nti abantu bateekayo okusaba kwabwe ne bajja ne babagamba nti bayisemu amanya gaabwe ne gayitamu kusaawa eno bataddewo obukwakulizo abantu sente zigenze balemu bakola enteekateeka yonna okulaba nti bajja kufuna sente ezo zibayambe mu mirimu gyabwe nizirabika nga balemeseddwa olw'obukwakulizo buli kaseera bwe babeera bateekawo. N'olwekyo nkubiriza abakulembeze ba disitulikiti ne gavumenti okutwalira awamu ensonga eyo bagitunulemu eya PDM abantu basobole okufuna sente zaabwe beekulaakulanye. Mu mupiira ogw'omukwano ogwasambiddwa wakati wa Beat FM ne ttiimu ey'Ekinoni nga beegattidde wamu n'ab'e Kabuyu twasambye omupiira ogwabadde omunyuvu omuyitirivu ddala Beat FM n'eryoka esaasaanya akapiira n'ebalambuza ekisaawe ekyo gwagenze okukomekerezebwa nga guli goolo 1-1 ne tugenda mu kusimulagana penalty ne batubba ne batukuba goolo 3-2. Banaffe bwe gatyo ge gabadde amawulire gafe ag'essaawa eno mu bujjuvu baagaliza olunaku olungi n'okola bulungi emirimu gy'amenga mukyatuwuliriza nze John Mark Segawa.